ekitongole ki Buganda Land Board Ssaabasajja Kabaka yakiragira okusomesa abantu ba Ssaabasajja ensonga ezikwata ku ttaka ate babeerenga basanga okusomozebwa kwonna basobola okukwanganga nga bakozesa okumanya kwe bafunye mu nteekateeka eno ey'emirimu gyonna Buganda Land Board gyekola ate mwana wattu ette emikago egy'enjawulo n'ebitongole ebirala eby'enjawulo nga ku mulundi guno omukago gwebadde nagwo ogwa Centenary Bank bangwongeddemu amaanyi era twafunye emboozi y'akafubo wakati waffe ne Abudu Chani Kansibambi ono nga ye manager housing business mu Centenary Bank n'atunnyonnyola omukago guno bwe gutambudde okuvira ddala gye gwasokera eri mu 2010 ate paka ne ku ssaawa eno lwe bazzeemu okusayininga endagaano n'Obwakabaka nga baagala Buganda Land Board bayambengako mu ntereza y'ebiwandiiko nadde bikwatagana ku ttaka okuyamba abantu abagala okufuna ensimbi okuva mu ttaka bw'ati mukulu Abudu Chani Kansibambi bwannyonnyola ebikwata ku Centenary Bank n'enteekateeka gye balina okwongera okuyamba abantu abali ku ttaka. Tusanyuse mwenna abatuwuliriza ku puroguramu yaffe eno, puroguramu ya BBS ettaka yennyaffe. Amanya gange nze Abudu Chani Kansibambi nga nvudde mu Centenary Bank, banka yammwe banka y'omuntu wa bulijjo era banka emu esinga obunene mu Uganda muno, naye nga omulamwa gwayo guli nnyo okulaba nti engeri gyeweerezaamu omuntu wa wansi mu abantu abakola emirimu egy'enjawulo, abalimi, abasuubuzi, ng'erina amatabi mu ggwanga lino lyonna era nga ekitebe kyaffe ekikulu kiri ku Mapera House. Nze nkulira ebyokuwola abantu abagala ebyokuzimba, abantu abagala ebyokukola ekyapa, abantu abagala okwewola mu ebintu enkola ey'amasannyalaze nga nze mbikulira era kyekimu ku bindeese wano okunnyonnyola enkola yaffe ku products ezo ez'enjawulo n'endepereza yonna endala gye mwagala ng'okutereka ssente, nga okusasulira ku masimu, okukola ku ATM ne agents zaffe zonna eziri mu ggwanga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Centenary Bank ye banka yatandikibwawo nga bank y'Abakatuliki, yatandibwako omusingi gw'Abakatuliki naye nga banka ya bantu bonna okulaba engeri gye yambamu omuntu wa wansi, engeri gye yeekulanyamu nga agenda mu banka eyo n'asobola okugyayo akasente akasobola omuyamba mu bizinesi ye nga tebasabye bintu biyitirivu nnyo era n'okuyamba okuterekayo ssente zo n'emirimu gyonna egiba gikwetaagisa banka. Tulina branches kati ezisukka mu 8 mu Uganda mwonna. Wano mu Central wokka tulina amatobi 30 buli wogenda osangawo ettabi lya Centenary, e Kampala, e Bwayise, e Kawempe, wonna waliwo amatabi gaffe ate era tukolera ne mu agents kati ezisukka 6 mu Uganda mwonna. Kale bwonna wogenda osangawo obuweereza bwa Centenary Bank mu kwewola n'okutereka. Kakati a Centenary ezze eraba nga bwe tugambye nti banka ya muntu wa wansi, tuzze tulaba engeri gyesobola okuyambamu abantu baffe. Ebiseera ebisinga abantu baffe ddala abantu ba wansi emisingo gibadde gibatawaanya nnyo. Omuntu okulaba nga ajja okuwera mu banka baba beetaaga omusingo. Oluusi abantu balina bizinesi zaabwe nga nnungi, abamu baagala kuzimba naye emisingo ne gibatawaanya. Ng'ate banka ezisinga zeetaaga ebyapa okufuna ssente eziwerako. N'olwekyo ffe nga Centenary Bank olwokuba tuli banka ya muntu wa wansi tunoonya nnyo engeri yonna gye tusobola okuyiyaamu okuyamba omuntu oyo okulaba nti naye asobola okuyingira mu banka ne yeewola ssente zeegasa. Kyeva twatandikawo enkola eno okuyamba bakasitoma baffe okulaba nga bafuna ebyapa ku ttaka lye batuddeko nga tukozesa abantu ng'aba surveyors oba abantu bonna abamanyi ku by'ettaka, kubanga twagenda okulaba nga omuntu wa wansi kizibu nnyo okulaba nga agenda n'amanya emitendero egiyitwamu okufuna ebyapa. Kyetufa twasalawo nti tuyambe abantu baffe bakasitoma baffe, kubanga luli nga tukoba ku bukadde 5 we twatandikira okukola ekintu kino okuwola omuntu alina ekibanja naye nti abamu nga beetaaga obukadde 10 obukadde 2 nga kyapa kyokka kye kibalemesezza. Kyobola twatandikawo kati enkola ey'okuyamba bakasitoma baffe okwefunira ettaka eririko ekyapa oba okukola ebyapa mu ttaka lye baba batuddeko. Kaakati nga bwe nkunnyonnyodde nti bwe twatandika
bakasitoma twalabira ku bakasitoma baffe nga bayayaana okufuna essente eziwerako naye nga tebalina misingo. Ne tugamba tukoze tutya okuyamba bakasitoma baffe. Kye batwagamba katukwatagane n'abantu nga surveyors, kuba surveyors bamanyi ettaka, bamanyi bulungi emitendera egiyitwamu okukola ebyapa. Kale ne tunoonya ba surveyors naye twali mu mwaka gw'2010 tukyali ku nkola eno y'okukolagana ne ba surveyors. Ne Buganda Land Board we yatandikira enkola gye tuyita Lease Access Financial Initiative eyamba abantu abatudde ku ttaka lya Kabaka square miles 305 okwefunira ebyapa okunyweza obutuuze bwabwe ku ttaka. Kakati bwe baatuka ne bagamba baagala tuwola abantu abo abatalina ssente za muzindo, awo bwe twatandikira okukwatagana ne Buganda Land Board, ffe banka eyasooka okulaba nga tuwola abantu abaagala okufuna ebyapa ne basasula ekibanja mpola okutuukira ddala mu myaka nga 3. N'olwekyo y'engeri gye twatandikamu okukolagana ne Buganda Land Board. Kakati enkola eno twatandika ddala mu mwaka gwa 2010 bwe twasayiningira endagaano, bwe twaterako emikono ku ndagaano. Endagaano yali nti ffe ng'aba Centenary Bank tujja kubanga tuwola abantu abaagala okufuna ebyapa ku ttaka lya Kabaka. Yo Buganda Land Board yejja kubanga yeekennenya abantu abo obwannannyini bwabwe na ssente mmeka ze beetaaga okufuna ebyapa. Kaakati bwe beetubuulidde ssente ezo, yo banka n'eryoka ewa ssente Buganda Land Board nga tumaze okwekennenya obusobozi bw'abantu ne tubawa loans, naye nga loans ezo kyezigendereddwamu okuweereko kuwa ssente Buganda Land Board okubayamba okubakolera ebyapa. Y'endagaano gye twakola. Ate n'ekyalo ekyali mu ndagaano eyo kwe kuteekawo gye tuyita product oba engeri gye tuwoleramu abantu abo bonna abaagala okukola ebyapa. Kibala twateekawo product gye tuyita Centenary loan, kati eri mu banka buli wonna wogenda branch yatandikira ku ndagaano eyo ne tokawo empolo y'okuva olwo product eyamba abantu okupunta ettaka oluusi n'okusalamu ettaka. Abantu bayinza okusikira ettaka ddene nga buli omu ayagala okufunako ekyapa kye, tubayamba okusalamu looni eyo bayamba okusalamu oba n'okugula ettaka okuva ku ndagaano y'emyaka 12 emabega, kati kuba that is 2010. Era bwe tuzze tutambula okulaba nga twongera mu kintu ekyo, era twavudde ku ekyo okulaba nti tuyambe abantu bonna, kubanga Buganda Board kati erina experience mu bintu bino. Erina a professional body, erina abapunta, erina abalooya abasobola okuyamba ku bakasitoma baffe. Gye batwasizeewo nti etuyambe ne ku bakasitoma baffe abatali ku ttaka lya Kabaka, nabo besobola okubayamba okunyweza obusenze ku ttaka nga bakola ebiwandiiko ebituufu. Yeyo gye mwabaddeko kitwalabye eggulo nga bateekako emikono wakati wa Buganda Land Board ne Centenary Bank. Atunnyonnyodde nti bye bafunyeemu bingi naddala mu nkolagana yaabwe, era kyekivuddeko ensonga eno okulaba nti bazzeemu ate okutukiza enkolagana yaabwe n'Obwakabaka bwa Buganda nga bayita mu kitongole ekya Buganda Land Board. Kakati nga Centenary Bank endagaano eyo yatuyamba nnyo, kubanga naffe twali tusala entotto nga tetumanyi ngeri gye tusobola kuyambamu bantu. Naye okuva twatwakana ne Buganda Land Board twatandika okutegeera ebintu by'ettaka bwe bitambula. Kati nga banka kyobola twateekawo ne product, kati twatandika okutegeera engeri gye tusobola okuyambamu abantu baffe. Kale endagaano eyo yayamba nnyo Centenary nga banka okulaba nti etegeera eby'ettaka era n'okumanya nti engeri gy'esobola okuyitamu okuyamba bakasitoma baayo. Kyobola katwakola product ekola mu ggwanga lyonna. Naye ate ekyokubiri tufulumizza nga tukwataganye ne Buganda Land Board, tufulumizza ebisukka mu 6 bwe twagambye. Abantu abo bonna basanyufu, abantu basanyufu, abantu bajja mu banka yaffe ne bazina amazina. Kwegamba nga banka okuva abantu tulina ettaffaali litaddeko mu nkulaakulana y'abantu, kuba buli muntu afuna ekyapa kulaakulana. Kyetugambye agufunye ate n'obwannannyini ku ttaka buba bweyongedde. Kale bakasitoma baffe ate ne bakasitoma baffe betuwadde ebyapa ate tebatuvaako twagala, kubanga tubasizza okutuuka ku kintu kye baali tebasuubira kutuukako. Kale enkolagana eyo etuyambye nnyo. Ate n'ekirala naffe twongedde okuwola abantu abo abaali bafuna essente entono ne tukola kasente akawera ate nga tulina emisingo emirungi. N'olwekyo kyobola tusobodde okukulaakulana Centenary Bank okutuuka kati we tutuuse. Kuba we twogerera ffe tusinga amatabi agasinga
mu banka zonna amatabi obungi kuba we tugenda enkola yaffe eyamba abantu abaliwo nga tubasanga we bali ne tugamba tubayambe tutya okubateeka kwate ku mutindiro omulala. Bwe tugenze maaso n'okunyumyamu atunyonyodde omuwendo gw'ensimbi akubatandikira okuwa omuntu oyagala okuposesinga oba ogenda maaso n'okugoba ku byapa bye ate era n'ensimbi ze bakomako. Banka yaffe nga bwe nagambye yatandikawo okuyamba omuntu wa wansi n'olwekyo essente ze tutandikirako zeezo ezisembayo wansi emitwalo 10. Emitwalo 10 ennaku zino ziyinza okuba tekikyali kikulu kubanga sente zigenze zigwamu amaanyi naye we twatandikira mitwalo 10 zaali sente nyingi naye tetukyusanga tulage nti ffe banka y'omuntu wa wansi naye tutandika ku mitwalo 10 n'okutuuka ku bukadde 3 nga tukola mu nkola eno ey'okupunta ettaka ey'okukola ebyapa n'okugula ettaka ate ne tukuwa ddala ebbanga eriwerako kubanga oluusi ebintu by'ettaka ettaka buli lw'oligula lyetaaga ate ebbanga eggwanvuko ng'osasula kubanga ettaka lyo lyeyongeramu bweyongezi proti gye wagula emyaka emiliyoni 5 emyaka 5 emabega kati eri miliyoni 10 n'olwekyo ettaka terisala kyobula tubawo ebbanga eriwerako paka ku myaka 3 okusinziira ku busobozi bwo kubanga omuntu waliwo olwogamba nti asasule installment ennene ate gy'atasobola kyobula nkugambye nti abantu betuwoze ku ttaka lino basobodde okusasula kuba tubawa ssente z'ekibanja mpola ze basobola okusinziira ku nnyingiza yaabwe kale tubawa ne paka ku myaka 3 abatasobola myaka mimpi buli omu asobola okuba nti asobola okusasula ssente zino. Twali tugaba ssente z'abantu kwongera mu bizinesi zaabwe kubanga microfinance bwe zito bwe tukola abantu buno bu banka obutono buyamba twagala omuntu tumuteeze okukozesa mu bizinesi ye okugaziwa kale ssente ze twasokerako zaali za bizinesi za kwekulaakulanya kale eno looni ey'ettaka eyambako ku muntu ayagala okufuna ssente ez'okukozesa mu bizinesi n'olwekyo ezo ssente zaasigalawo n'olwekyo looni eno emuyamba bwambako nti gamba nti okay kale asobola okufuna obukadde 3 obukadde 4 okwongera mu bizinesi ye nga bw'okiraba naye ate wano looni ez'okuzimba kuba abantu abamu bw'afuna ekyapa ate tumuyamba okikulaakulanya tetwagala afune ekyapa ate atunde butunzi si kyekigendererwa kyaffe twetaaga omuntu afune ekyapa ate akikulaakulanye azimbyeko nnyumba yakusulamu avudde mu nnyumba y'ekipangisa ataddeko nnyumba z'abapangisa ayongere okufunamu kale omuntu afunye ekyapa tumuyamba mu ngeri zanjawulo n'okukulaakulanya ettaka eryo oba n'olikozesa okweyongera okwewola naye bw'aba tayagadde kuba ekyapa kijja nga kiri mu mannya ga muntu asobola okukala ekyapa kye tetukiremerako naye nga bw'aba ayagadde kisigala naffe ne twongera okukolagana naye. Abantu abasinga mu myaka ng'ebiri baba bamaze okusasula abantu abasinga tebaagala kulwa na ssente zino kuba buli lwolwa ne ssente ebbanga eddene n'amagoba gaba mangi naye ate tetwagala muntu kumukaka kusasula mu bbanga ttono kale oluusi abamu batwala ddala n'emyaka 3 ate mwana wattu abantu betuwa ssente si bantu buntu tuwa n'ebitongole ng'amasomero waliwo amasomero ge tuwoze ne gafuna obwannannyini ku ttaka n'obwannannyini ku ttaka essomero omanyi pulaani mpanvu okwongera ssente mu ssomero ate n'okulaba essomero nga teritataaganyizibwa nabo bafunye ebyapa n'amagombolola amagombolola agamu ge tuwadde ebyapa gombolola naye nga teyalina kyapa kale awo nayo tusobodde local government nabo okubakolera ebyapa ku ttaka eryo era tutwongera ne tugamba nti tutunuulidde nnyo n'ettaka ery'obuwangwa ettaka ng'erituddeko ebintu ng'ebiggya erituddeko ebintu amakula ebintu bya Buganda ettaka eryo nalyo tusobola okuyamba abantu nga tuyita mu bika byabwe ne bagamba bakuŋŋaanya ssente nga bazikuŋŋaanyiza ewaffe ne bakola ebyapa kubanga olabye ebiseera ebingi ettaka eryo ligenze kubanga liri mannya ga sika nga mugange kati bwenvaawo aba nga balitu n'olwekyo ebitongole n'ebika nga balikosa trustees n'amakanisa n'emizikiti kubanga n'owulidde era n'emizikiti nayo oluusi osangamu enkayana era ebikwata ku ttaka n'olwekyo tuyamba ne institutions enjawulo okulaba nga bifuna obwannannyini eprocess eno tujuwa emirimu ng'ofunya oyita mu mitendera gyanjawulo ettaka linotandira ku kakiiko akawansi ettaka basooka lirambula kwero C1 oba ne
gombola gye tutya area land committee soka balambulyo ekyo kukwataganya emirimu gyonna nti balambula ettaka babalira naabo nti toyina awo we tutandikira katete bwe livaawo ne ligenda ku district land board tulina district land board nayo ne wali akakiiko akakwata ku byettaka kale weena weekennenya paka ku ministry ebyapa gye bikolebwa ebbanga eryo tuyinza okutwala ebbanga kola atuwa emyezi 6 okulaba ng'ekyapa kikola ki kuluma naye okubeerawo oluusi tusanga obukiimu nga tebuliiwo ne tubulinda bubeera kale oluisiganya tusuubira nti bwe tubanga tufunyemu bwe tujja kubanga tumuwa feedback nga tumunnyola tuba tumuwa engeri gye tutambulamu abeere nga mugumu abaali kyandika tunyonyodde tebakoma bukomi kukuwa ensimbi zagoba ku byapa naye bw'oba omaliriza ate basobola n'okuwa ensimbi ezikuyamba okwekulaakulanya oba okuteeka enkulaakulana ku ttaka lyo okwo kwennyini. Kakati era ffe aba Centenary kyovula abantu batufunyeemu nnyo tetugendera kuwola buwozi bantu naye n'okubayigiriza engeri gye bakwatamu okukwatamu ssente zaabwe kubanga tulina enteekateeka y'okusomesa abantu tukwatagana n'obukiiko obwa wansi ogenda nga tusomesa abantu n'ebitongole ebyenjawulo kati nga bw'olaba tuli ku Buganda Land Board kati tuli mu kusomesa abantu n'ekyo tukwatagana n'abantu ab'enjawulo ogenda nga tusomesa abantu engeri gye bakwatamu ssente kubanga ebiseera ebisinga abantu ekibaleetedde obutasasula kwe kulaba nti omuwa ssente ate n'aziteeka ku kintu ekirala n'okulaba nga tubalambula kati nga zino ssente ze ntugambye ze tubawa tetuzibawa mulundi gumu buli tukuwa ssente za kuzimba tukuwako ssente buli stage netugamba kati esookerwako ne tukulambula okulaba nti ssente ezo zikozesezza bulungi bw'oba tozikozesezza bulungi tetukwongera ssente endala tuga essente olabeka tozikozesezza bulungi oluusi tubakwataganya n'abantu abakola emirimu egy'enjawulo ng'abazimbi ng'abakubi ba pulaani oba ebitongole ebikwata ebizimba ne kikuyamba okuzimbirako nga kyetusasula nga tetukukwasizza ssente owere nti ofunamu mu ssente ezo ze tuba tukoze eki tukuwadde kuba ekigendererwa kyaffe si kukwata bintu by'abantu era kyenvudde nkugamba nti abantu bonna be tuwoze ssente mu nkola eno eya Buganda Land Board okufuna ebyapa teri gwe tutundidde ettaka lye kubanga tuba tubawola babeere nga beeyongera okukulaakulana. Nkakasa nti gwayagala ogenda maaso n'okufuna ensimbi okuva mu kitongole kya Centenary Bank ng'okozesa enteekateeka ey'ettaka guno mukisa gw'amaanyi era osobola okukozesa obulungi. Mukulu Kyanika ategeezezza nti branches za Centenary Bank ziri mu bitundu byonna eby'enjawulo wano mu ggwanga ate n'agamba nti ne ba agents bangi be balina mu bitundu eby'enjawulo abasukira ddala mu kakaaga nabwe kityo toyinza kulemererwa kubatuukirira okusobola okuyamba mu nsonga eno. Kati nkubiriza abantu bonna abatuwuliriza ensonga y'ettaka bagikwate nga nsonga nkulu kuba we twogerera mu ggwanga abantu mulaba buli kaseera be tusoma amawulire abantu nga bakaaba abantu nga babasengula ku ttaka ebyo byonna biva ku bantu butamanya bintu bikwata ku ttaka n'olwekyo tukubira abantu bonna bafeeyo okulaba nti beenywereza obusenze ku ttaka lyabwe bamanya ani landlord waabwe baba basasula busuulu bamusasula oba bafuna ebiwandiiko by'obwannannyini ebibakakasa ku ttaka eryo baleme kubeera nga basengulwa kye tubakubiriza nti omulanga guno bajje abali mu Centenary already nga mulina ebibanja bibiri mu Centenary tebeetaaga ate kuleeta ndagaano kuba tuba tuzirina bo basabe busabi wonna babayimiridde abatali mu Centenary nabo bajje baleete ebiwandiiko byabwe bayinza okujja wano ku Buganda Land Board butereevu oba bayinza okujja mu Centenary wonna oba bayinza otukubira amasimu ne batubuuza engeri yonna gye basobola okuyambibwamu. Kale bannange nga nsiibula mukulu Morris Mukiibi tusanyizenza nnyo okutukyaza wano era amannya gange nze Abudu Kyani Kansibambi aba bayagadde okunfuna okwogerako nabo oba okubayamba ngenyinza obalekera enamba yange y'essimu eri 0703 339 osobola okunkubirako oba mpereza ka message kuba oluusi nyinza okubeera nga ndi mu zino meeting nga bondaba kati bondi wano n'okuba sisobola kukukwata oba weereza WhatsApp message ku simu yange eko kuliko ne WhatsApp message